Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nno nga si malungi waliwo okuwamba okubuzaawo n'okukwatibwa kw'abawagizi ne bakandidate b'ekibiina ekya National Unity Platform essaawa yonna okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bw'atadde ku mikutu gye egy'enjawulo waliwo bw'atadde ku mukutu gwa X bw'atyo n'ateeka ne ku mukutu gwa Facebook n'akola okulabula era nga bwe ngenda okusomera ategeezezza nti kino kiri agent era n'agamba nti agent security notice to all NUP leaders and activists abalwanyirizi b'eddembe n'abamu ku bammemba ab'ekibiina kya National Unity Platform nti okusinziira ku intelligence gy'afunye nga ye His Excellency nti nga tugenda mu kalulu aka 2026 waliwo kye bayise security outfit nti era nga kino kiri bakiteekeddwamu omutwe omukulu akulira CI oba crime intelligence amanyiddwa nga Christopher Damulira agambye waliwo abateekebwateekebwa okubeera nga bagenda kuwambibwa essaawa yonna era n'ategeeza gwe wenna ng'oli muwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform oli memba mu kibiina kya NUP oba ng'oli mulwanyirizi wa ddembe activist nti essaawa yonna beera kwalaali beera alert ate era beera vigilant kubanga essaawa yonna abasajja bagenda kutandika okukwata okubuzaawo n'okutulugunya abo abakkiririza mu nkyukakyuka kyokka bino bibadde byaka mu budde bwe bumu ne tufuna amawulire ateera agatali malungi okuva mu kitongole kya poliisi nga kifulumizza wano olukalala waliwo emmotoka ezigenda maaso n'okubanga zaazibwa oba nti batandise ebikwekwete by'enjawulo okwaza n'okwekebejja emmotoka ezifuluma enguudo ez'enjawulo ezifuluma oba eziyingira ekibuga Kampala era ngenda kujja wano ne lisiti ngenda kuwa olukalala olwa enguudo zonna nga ze batadde ku lisiti eno nti ze bagenda okubeera nga baaza bagenda kukebera emmotoka ezifuluma n'emmotoka eziyingira simanyi kiki kye bagenda kubanga banoonya wabula okusinziira ku bo bategeeza nti bagenda kukebera buli mmotoka eyingira na buli mmotoka efuluma ekibuga Kampala babeere nga beekebejja biki by'oyingiza biki by'otwala kakati ate tubadde tukyali ku ebyo ne tufuna amawulire amalala simanyi oba buno bunkenke oba nsonga ki ereetedde bino naye nga ekitongole ekya UCC Uganda Communications Commission kimaze ne kirangirira mu butongole nti internet tegenda kubeera ng'evaako era omukulu amanyiddwa nga Nnyombi Tembo ebigambo abyeyogeredde yennyini nga bw'ogenda okuwulira mu katambi ate era nga bw'ogenda okulaga akakasiza bannayuganda nti mube bagumu internet tegenda kubeera ng'eggyibwako. Internet kweri olwaleero ejja kubaako enkya ejja kubaako luli sirina yaŋŋambye ti internet eveeko mbagambye nti abantu abasobola okuŋŋamba nti internet eveeko nempuliriza nenkola assessment nendagira eveeko bali basatu. Akati akatambyako ngenda kakuwa mu bujjuvu era n'ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Nnyombi Tembo ngenda kubeera nga mbikuwa mu bujjuvu mbikutuuseeko agambye internet tebalina nteekateeka yonna era tebasuubira nti internet mu ggwanga erya Uganda egenda maaso n'okuba nga eggyibwako okusinziira ku bibadde bitambula era nga bw'obadde obiwulira bo bagamba internet tegenda kuggyibwako tewali nsonga ebeera egiggisaako era bibadde bikyalibwe bityo mu lukuŋŋaana lwe lumu lwe babadde boogererako ne bannamawulire ku Uganda Media Center. Omukyala Permanent Secretary owa Ministry of ICT, Ministry of Information and Communication Technology and National Guidance amanyiddwa nga Amina Zawedde era naye bw'atyo n'agattako eddoboozi lye era n'akakasa n'ategeeza nti nabo nga ministry tebalina nteekateeka yonna tebalina pulaani yonna okujjako ng'enajja buzzi ey'okubeera nga bagenda kujjako internet mu ggwanga erya Uganda ati newankubadde nga tugenda mu akalulu akagenda okubaako obunkenke bano bagamba nti naffe tetumanyi ku byakujjako internet ekitongole kya UCC kikaanyizza kikaatiriza nti internet tegenda vaako. Ministry of ICT nayo bwetyo nekkaatiriza nti internet tegenda kubeera ng'evaako wabula kyekimu ku bye basinze okutya kye bayita beat chat nti waliwo omukutu ogumanyiddwa nga beat chat guno ogusobola okukozesebwa nga internet ebadde giddwako nga toyina data noba nga osobola communicatinga gwe tubadde nga tukugambako. Omukulu Nnyombi Tembo avuddeyo n'agamba nti bo bamanyi bulungi nnyo beat chat kiki kyekola nti era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu message gyagezaako okubasiigira ekyamazima mbu era nayo basobola okugijjako kakati wano no ebiconfusingidde abantu. Omukulu agambye internet tegenda kuggyibwako wabula tebabalimba ne beat chat. Eyo beat chat tumanyi bulungi nnyo bwe tusobola okugikola era tumanyi buki byekola nti yo teri licensed era mu Uganda tekkirizibwa kubeera ng'ekozesebwa kakati wano ekibuuzo we kijjidde ekitegeeza internet muteebereza okubeera nga mugenda kugijjako lwaki ate bwe mba temugenda kujjako internet nga temulina buzibu na mpuliziganya z'abantu lwaki ate mutidde beat chat kyatereme basi kya musanyo eyo tugimanyi mbategeeza nti tugimanyi bulungi eyo beat chat ekosa bluetooth ena protocol gye bayita Nostrum gyekozesa
okosa unlicensed spectrum amayengo getawa license okola bu communication meters 10 mita 2 tujimanyi oyo ye mukulu amanyiddwa nga Nnyombi Tembo abadde wali ku Uganda Media Center bwe bakoledde press conference ye wa UCC Uganda Communications Commission wamu n'abakulu okuva mu ministry evunanyizibwa ku nsonga za technology Ministry of ICT and National Guidance omukyala bwatyo naye bwakatiriza nti internet tegenda kugibwako wabula nkugambye nina wano ekiwandiiko kye ngenda okukuwa ng'abakulu bakanyiza era bategezeza eggwanga tulina kye bayita mandatory check bagenda kukebera buli mmotoka eyingira na buli mmotoka efuluma ekibuga Kampala tebaagala kumanya baagala kumanya biki byoyingiza Kampala biki byofulumya mu Kampala n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo okulabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwakoze byonna mbikuleetedde era ogendagenda maaso n'okuba nga obiwulira naddala gwe watambudde naffe atanaba kubanga otwegattako nga tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abasooka okumanya lwe tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna gendako mu comment section teekayo obubaka ku nsonga ez'enjawulo tubeere nga tutambulira ddala bino byonna mbikuleetedde era ogendagenda maaso n'okuba nga obimanya otegeere ddala baani be batagetinza okugenda maaso n'okubanga bawamba nga babuzaawo essaawa yonna okusinziira ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byatadde ku mikutu gye egy'enjawulo kanze gye wakalango kamu kokka nga bulijjo bwe tutera okubeera nga tukola then nzije tubeere nga tutolontoka nkunnyonnyole akana n'akataano ku biki ebigudde mu ggwanga erya Uganda nga twolekera akalulu ka 2026 nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe atanaba kubanga otwegattako kikole nga bulijjo era nga bwentera okukugamba tubeere nga tutambuza ensonga amawulire genkuleetedde bino weetaaga okubanga omanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abitadde ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo ne ku mukutu ogwa Facebook mu bbanga si ddene eriise era nga bino byonna biba bitukakatako okubeera nga tubikutuusaako wabula nga tetunnagenda eyo nakugambye ebimu ku bintu ebitadde abantu bano ku bunkenke ye national flag oba bendera y'eggwanga ekyali ekiragiro okwali okuduumira okwa Commander 001 nga simulala ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga we twogerera kitadde abakulu ku bunkenke nga beebuuza butya bwe bagenda okontrolinga fulaga y'eggwanga erya Uganda era wano wennyongera okuba omulanga gwe wenna ayina essuubira okubanga okontributinga tutuukirire ku nnamba ezo jangu obeere nga okontributinga ogule fulaga nga pulezidenti wabadde nga abagamba neebaza mwenna abakoze kaweefube bannange tuguze fulaga era nkakasa nga ensonga zitambulidde ddala bulungi nnyo mwannyinaze Nakayima Teddy message etuuse era oweereza fulaga zo eziwererako ddala ng'oyita ku Sekiremba Rogers onansonyiwa erinnya disoma wano n'okwasanguza wano naye mbadde siina ngeri gye nkuliplayingamu naye nga obubaka buntuuseeko mu bbanga eritali ddene era nga zo fulaga zo z'ogulidde ddala eziwera twongera okwebaza ate n'abalala ne tugenda maaso n'okuba nga tubasaba mukole ekintu kye kimu bangi abagezezaako contributinga bangi abaguze fulaga mu ngeri emu oba endala n'abazze batuwa fulaga mu mpeke nammwe mbeebaza okuba nga mukoze omulimu ogw'amaanyi ennamba ezo 0756087995 ye Airtel oyinza okuyita 0756987508 ye MTN ennamba ezo zombi ziri ku WhatsApp so yita kweze ennamba osobola okuba nga otwegattako mu kaweefube okuba nga tugula fulaga wabula ng'essaawa eno tuli mu bitundu eby'Ekapchorwa era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nga atuuka mu bitundu eby'Ekapchorwa tannaba kuba nga akuba laale yonna ku venue yonna olw'ebyokwerinda okubeera nga ate bikyali ng'era bw'obadde obisuubira era nga bw'oyinza okubisuubira wabula ng'enteekateeka zonna zaawedde dda era essaawa yonna agenda kuba nga abayitaayitamu abeere nga abaleetera obubaka obw'enjawulo bw'abaleetedde so kakati yita ku nnamba ezo obeere ng'otwegattako ku nsonga y'akaweefube waffe ow'okugula fulaga ez'eggwanga ez'enjawulo nga bwe mumanyi era nga bwe mwategedde fulaga y'eggwanga kye yafuuse wano naddala mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 kakati njagala kutandika n'ensonga eza security ndowooza tukiyite security alert His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya y'olunaku olwalero agenze ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo n'omukutu gwa Facebook n'ateekayo obubaka kakati gwayinza okuba nga tonnabulaba buwulirire wano ku mukutu ogwa Red Zone TV era bw'agambye ku mukutu gwe ogwa X wamu n'omukutu gwa Facebook ku nsonga z'okuwamba kuba nkugambye waliwo
bannayuganda abawagizi b'ekibiina kya NUP mbu bebatagetinga ng'essaawa yonna bayinza okuba bagenda kubabuzaawo era nga bagenda okubabuzaawo bitongole ebyekusifu oba ebyokwerinda oba bitongole ki nga twolekera akalulu ka 2026 nga n'obunkenke bweyongedde. Pulezidenti agamba nti yagudde mu lukwe era nga we yagwa mu lukwe luli agamba ne luno yaluguddemu ng'abasajja bandibanga balina abantu bebaagala okubuzaawo era ng'essaawa yonna n'abalabula mubeere beegendereza. Wuliriza mu kiwandiiko kye yataddeyo. Yagambye nti urgent security notice to all NUP leaders and activists. Agamba nti okulabula okw'ebyokwerinda okuli agenti okwembagirawo nga bino si byakulindiriza, si byakulinda kumala kukulabako, si byakulinda kumala kukakasa, wabula agamba nti bino byamangu mangu era gwawulira obubaka buno nja kukusaba osharing information eno esobole okuba nga etuuka ku buli munnankyukakyuka yenna oba olyawo abeere alert. Yagambye ahead of upcoming elections, the security outfit called Crime Intelligence, led by Christopher Damulira, has once again activated a criminal operation of mass abductions and detentions, all enforced disappearances, targeting NUP leaders and pro-change activists in Kampala, Wakiso, Mukono, and the surrounding districts. Uliriza agamba nti yenga ye agudde mu lukwe okusinzira ku information gyafunye nti nga twolekera akalulu ka 2026 jukira wasigadde ennaku nga 10 kibayise security outfit emanyiddwa nga Crime Intelligence oba CI ekulirwa omukulu amanyiddwa nga Christopher Damulira mbu okusinzira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti CI oba Crime Intelligence ng'ekulirwa Christopher Damulira balina kye bategese kyekiriwa. Bategese oba activatinze okuddamu okutandika okuyoola, okukwata, okubuzaawo n'okuwamba ba activists ab'enjawulo, abalwanirizi b'eddembe, abawagizi ne bammemba mu kibiina ekya National Unity Platform nti era essaawa yonna bagenda kutandika activity eno okwetooloola ekibuga Kampala n'ezimu ku district eziriraanye ekibuga Kampala ng'akakodyo ak'okwagala okutiisatiisa n'okukendeeza ku maanyi oba olyawo ag'ekibiina ekya National Unity Platform. Ku mulundi guno bagamba nti kakati essaawa yonna bandibanga baagala kutandika kuddamu genda maaso na kuwamba. Wuliriza n'agamba nti comrades in other urban areas in the rest of the country are also targeted by this operation that we have credible information started yesterday. Already several comrades have been picked up. The executors of this operation have been divided into groups, with each group ordered to abduct at least 10 leaders stroke activists in their areas of operation. Uliriza nti okusinzira ku information yeno yakitegeddeko nti baakoze obubinja ekitongole kino ekya CI mbu kyakutte abazigu, nyinza bayita abazigu, ne babakolamu obubinja nga buli kabinja kagenda kubeeramu abantu 10 kagenda kubeeramu abantu wabula nga buli kabinja kaweereddwa tasiki oba obuvunaanyizibwa nti muyina okuwamba abantu abawere 10 era nga kigambibwa kusinzira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu President nti baawuzzaamu obubinja obw'enjawulo babutadde mu locations ez'enjawulo era n'ebigendererwa eby'enjawulo. Kakati mbu obubinja obumu babugambye mugende muwambe buwambi, teweetaaga kunnyonnyola, teweetaagawo nsonga yonna, gwe gw'osanga ng'omumanyi bulungi oba muyinako information nti ono muwagizi wa kibiina kya NUP oba activist mulwanirizi wa ddembe oba memba mu kibiina kya NUP sinakindi nga yeesimbyewo, bw'obanga olina chance emulyawo mulyewo. Era mbu buli kabinja okusinzira ku ye bakawadde tasiki nga bwe nkugambye, buli kabinja bakaagaza abantu 10 nga bawagizi ba kibiina kya NUP oba nga balwanirizi ba ddembe bonna oba omuntu yenna gwe bamanyi nti onakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba akkiririza mu nkyukakyuka. Kakati buli kabinja bakagambye tukwagaza abantu 10 ogende mu maaso n'okubanga obaleeta. Kakati kitegeeza abasajja bagenda kukola kaweefube obw'okulaba nga buli omuntu aweza omuwendo gw'abantu 10 gwe bamusabye okubeera nga abuzaawo. Kakati essaawa yonna onaawulira n'agenda mu maaso ng'agamba, we therefore strongly advise our leaders to take the following precautionary measures. Nti n'olw'ensonga eyo tukubiriza era tulabula abamu ku bakulembeze baffe, abamu ku bammemba mu kibiina kya NUP n'abamu ku bantu abamanyi ku nsonga zino twagala obbalabula era twagala obbasaba mukozese ezimu ku precaution measures ez'okwekuuma zino zengenda okuba nga nkusomera wammanga. Wuliriza n'agamba bw'ati, disable
live location sharing on your phones and all apps that track your locations. Wano nowulirizawo bulungi nnyo naddala gwe munnankyukakyuka. President akugamba nti kino ekizze oyinza kukyewala otya. Genda mu ssimu yo otaninge off location ey'essimu oba oliawo ne app zonna eza accessinga location yo bw'oba olina obusobozi zijjeeko jako location ku ssimu yo. Akugamba ekyo kijja kuyambako. Ekyokubiri, avoid moving alone or in predictable routines or routes and times, especially at night. President akugamba nti obumu ku bukodyo bw'oyinza okukozesa okuyambako okwewala bino, lekeraawo oba mulekeraawo oba tubasaba mukadde kano muyimirize ekyokutambula wekka. Lekeraawo okutambula ng'oli omu, lekeraawo okutambula ng'otambulira mu makubo go aga bulijjo g'obadde otambuliramu agamanyiddwa, obanga mikwano gyo bamanyi w'oyita, obanga bakyaliiwo oba abantu obadde otambula nabo, mutandike okukyusa ku makubo we mugenda okutambulira. Olwakino ekizze abasajja bagambye buli kabinja bakagambye tukwagaza abantu 10 ng'obawambye. Tebannyonnyodde oba banaaba bayina omusango oba naaba tebalina musango. Buli muntu oba buli muzigu okuva mu kakiiko kano aka CI oba crime intelligence bamugambye tukwagaza abantu 10 ng'omaze okuba ng'obawamba. Tetufuddeyo oba obajjeewa okusinziira ku gye baba deployinze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, era okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nze mbikulipotingira nga bwe biri. Wuliriza. Do not remain in one location for extended periods. If possible, do not stay or sleep in one place. Agamba nti mu ngeri y'emu gwe munnankyukakyuka mukadde kano tobeera mu kifo kimu kumalawo obudde bungi, era bwe kiba kisoboka tosula mu maka gamu oba tosula mu kifo kimu buli lunaku. Olwaleero sulako wano, enkya sulako wali, olwaleero sulako ewaka, olulala sulako ewalala, osobole okuba ng'obuzaabuza abasajja bano abandikusanze ewaka. Oba oliawo olulala bajja kubuzaabuzibwa bajja ewaka nga toliiyo, osanga kijja kuba kiyambako. If you identify a suspicious vehicle or motorcycle following you, weebereremu nti singa obaako emmotoka oba pikipiki gy'olaba ebadde ekugoberera n'ogisuspectinga okubeera ey'obulabe gy'oli oba kubanga eyina mission gy'eriko gy'otategeera, weebereremu. Okweberera mu ndowooza okitegedde, osobola okussaako kakokola tondeka nnyuma, oba osobola okwekubira enduulu, oba okuba ne ttiimu yo ne musooka ne mubeera alert ku kiki ekiyinza okuddako singa entambula eyo ebanga ekigendererwa kyayo kibadde kyakukuwamba, kukubuzaawo oba oliawo okukola ekikolobero kyonna. Wuliriza. Ensure that your immediate family members, especially children, are in safe locations to deny security rogues the chance of using them as a bait. Nti mmwe abayina abaana abayina zi family mubeere ne kaweefube era mutetenkanye nnyo okulaba nga waakiri family zammwe naddala abaana abato mubajja mu bifo ebimanyiddwa oba mubajja mu maka gammwe ab'ebyokwerinda baleme kubakwata kubakozesa nga katego okusobola okukufunirako. Basobola okugamba nti kakati ono atubuze, leka tukwate omwana we, bwe tunakwata omwana we ajja kuvaayo gy'anaaba yeekwese. Kakati akugambye nti mufube nnyo okulaba ng'abaana mubajja mu locations ezo ezibadde zimanyiddwa, musobole okwetaasa ab'ebyokwerinda bayinza okukwata abaana bammwe ne baagala babakozese babateeke at ransom nti bw'otavaayo omwana tugenda naye. Kakati akugambye ekyo mukyewale, abaana nga mubajja mu bifo ebimanyiddwa oba mubajjeewo ewaka mubateeke mu bifo ebiri safe. Message ekyagenda mu maaso. Wuliriza. Ngagamba nti watch out for strangers hanging around your home. We request the neighbors of our leaders to also alert them in time whenever they see suspicious people around their homes. Nti mwegendereze nnyo abantu abajja ne beetoloola amaka gammwe nga mubadde temubamanyi. Era wano n'agamba nti naawe ng'oli neighbor w'omu bantu baffe, bw'oba oyina ekintu kyonna ky'olabye kye weekengedde obanga mu maka ga munnankyukakyuka olengeddeyo omuntu akyamyeyo, tukusaba mulabule ng'obudde bukyali asobole okuba nga yeetaasa ng'obudde bukyali ng'ensonga tennaba kubanga esajjuka. Kakati in case olina w'obeera naye nga w'obeera waliwo munnankyukakyuka gw'omanyi neyibawo ate ogenda okulaba mu maka ge oyina abantu b'olengerayo tobategeera, akusabye muyambe omulabule ng'obudde bukyali abantu baleme kumulyawo kubanga already otegedde nti waliwo mission emaze okubeera ng'efuluma era ng'essaawa yonna abasajja bagenda kutandika okuwamba. Bakugambye nti buli muntu bamusabye awambeyo abantu 10 yensalesale gwe bamuwadde. Ask your family
and friends to avoid disclosing your whereabouts to anyone without first verifying the identity of those asking and their intentions. Akugambye mukubirize ab'eŋŋanda zammwe bagumikirizenga nnyera balindeko okuwaayo ebibakwatako singa wabaawo omuntu azze n'akubuuza nti nzize njagala kagimu waali, tosooka kuwaayo omuntu oyo nga tomaze kwekakasa omuntu akubuuza yaani era akagimu amwagaza ki. bw'obanga tomaze mwekakasa tosooka kuwaayo bikwata ku muntu oyo, kubanga bandibanga beebo abasindikiddwa okugenda maaso n'okubanga bamuwamba. Kakati abagambye muddire famire zammwe muzinnyonnyole, muzitegeeze ku biki bye balina okuwaayo na biki bye batalina kuwaayo era nga bamaze kwetegereza. If your family or friends calls you urgently requesting to see you, do not immediately agree to meet them or disclose your location. First verify independently, because loved ones are often put on gunpoint to disclose details and location of our people. Nti singa wabaawo owooluganda lwo akkubira nti ayagala kulaba mu bwangu, tosooka kukkiriza era tosooka kumugamba nga tomaze kwetegereza, kubanga ennaku zino tukimanyi bulungi nnyo nti nabano era ne mu bumu ku bubadi obuteekeddwa kwe kukozesa ab'eŋŋanda bakwata omuntu wo. Ajjukira engeri gye bawambamu Masaaba Faustin, ndowooza y'engeri eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agezaako okwogerako. Tibayinza okukwata omuntu wo ne bamuteeka at ransom ne bamugamba twagala otutwale ewa gundi, oba totutteeyo gwe tugenda naawe. Abantu bano babeera n'okutya era ajja kukubira essimu akugambe njagala kukulabako. Kakati tomukkiriza kujja kukulabako nga tomaze kwekakasa nti ddala ali naani era ajja kundaba ku ki era ddala ali safe, osobole okugenda mu maaso n'okubeera nga weebeereramu. Avoid having sensitive conversations, especially about the vote protection plans or direct phone calls. Nti mwewale okwogera ku ssimu butereevu naddala nga mwogera ku nsonga z'akalulu oba ensonga z'okukuuma akalulu, ng'obyogera ku ssimu ne woba tobyogera ku ssimu weegendereze nnyo baani b'obyogera nabo era obyogerera mu budde ki era mu bifo ki. Akugamba nti ekyo mukyegendereze nnyo. Abantu basobola okukozesa strategy ez'enjawulo, basobola okusooka okukubega ne bamanya nti mumulina biti kyati mumwetegesa okugenda maaso n'okubanga mukuuma akalulu. Kakati ate nga tebaagala mukakuume, ekinaddirira oyinza obutakyagala gwampuliriza. Kakati wulira wano endala ensonga gy'awadde. Agambe also delete messages or group chats or documents etc concerning your planned activities, especially vote protection, however legitimate they might be. Genda mu ssimu yo deletinga messages zonna oba chats zonna oba za group oba za abantu naddala nga zikwata ku nsonga ez'akalulu. Mba mwabinyumizaako, genda okiriyalinga chat ensonga ezo zijjeyo, basobola okutrackinga nga basinzira ku ekyo ne bamanya nti omuntu gwe tuwagala y'ono era ebinaddirira oyinza obutagenda maaso nakubanga obyagala. Wuliriza n'akugamba nti secure your phone with a strong password, not just fingerprints or face ID. N'akugamba jukira waliwo essimu ezimu zetuteekako face n'oba ng'osobodde okuteekako kugamba nga okujanlookinga oteekayo face yo. Agamba bw'oba osobola kyusa mu password y'essimu yo, toteekako pattern zokka, toteekako fingerprints zokka oba face ID, kubanga ebyo byonna byangu byakuyitirako ne baba nga basobola okugenda maaso n'okuba nga bakufuna singa obeera omu ku abo be baba beetaaze. Trust your instincts. If something feels wrong, it probably is. Weesige instincts bakiyita batya mu Luganda. Singa obeera otambula bino etwagambanga nti enviri ne zinva ku mutwe, bw'owulira embeera eyo tobuusabuusa nnyo, era bw'owulira ekintu ekyo kisobolera ddala okubeera nga kituufu nga waliwo ekitali kituufu. Kitegeeza oba olina w'obadde instincts zo ne ziggamba nti ewantu wano tewali safe, towakanya mutima gwo era tosooka kwetegereza nnyo, kwata ekkubo obeere nga ekifo ekyo okyabulira, kubanga kisobokera ddala okubeera nga kyolowoozezza oba omutima kye gugambye kisobokera ddala okubeera nga kituufu ate n'ogenda ogwa mu buzibu. Wuliriza wano agamba remain calm but vigilant at all times. Agamba nti wadde message eyo njikuwadde beera mukkakkamu, wabula ate era beera mwegendereza mu buli kaseera konna, mu buli kifo kyonna w'ogenda okubeera na buli mbeera yonna gy'oba ogenda okubeeramu, beera mukkakkamu naye ate beera mwegendereza kubanga tosobola kumanya mu budde obwo kiki ekiyinza okuba nga kiddako. N'agamba with this
prevailing situation make it a point to continue agitating, mobilizing and organizing for protest vote 2026. Nti mu budde buno obuzibu ennyo bwe tugendamu akugamba nti wadde byonna weebiri wadde ensonga ziri bwe zityo genda maaso n'okubeera nga omobilizinga, genda maaso n'okubeera nga okunga, genda maaso n'okuba nga otegeeza abantu ku njiri eya protest vote wabula ng'ogye bategeeza n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu kubanga abantu kati abagenda otubeera okumpi abasinga obungi tugenda kubeera nga tetubamanyi ate nga tetubeekakasa. Obwo bubaka bukyagenda maaso buteekeddwayo. N'agamba to the people of Uganda, the regime will target leaders but they cannot kill us all. Nti bannange bannayuganda abagamba olwo kati avudde ku bakulembeze agamba gwe munnayuganda nti ekyamazima tukimanyi bulungi nnyo nti abasajja bayinza okutagetinga abakulembeze baffe era bayinza otukwata oba bayinza otutuusaako obulabe naye wuliriza ekiddako singa bino biba bibubwe bityo. N'agamba they cannot arrest us all. Don't wait for any leader to tell you what to do. Nti wadde bayinza okukwata abakulembeze baffe oba bayinza okukola ebikolobero byonna okusinziira nga bwe tufunye information era nga bwe njikusomedde wano. Wabula beera vigilant. Manya naawe bikukwatako. Bana abakulembeze bali bulungi era babadde balwanirira ggwe. Kakati tolinda mukulembeze yenna kukulagira kiki kyakukola akugamba nti gwe oli munnayuganda nga ye era oyina eddembe okwerwanako oba okulwanyisa ekyo ky'otakkiririzaamu. So kakati wano akugamba tolinda oda ya mukulembeze yenna. Kati wano ababadde bagamba nti president tulinda atulagire, tulinda president atugambe kiki ekiddako, ndowooza message eno egenda gye muli direct. Nti singa baba bamukutte ye oba bakoze kye bayita house arrest oba bakutte omuntu omulala yenna akugambye tolinda order eyiye nga president, tolinda order ey'omukulembeze yenna ow'ekibiina kya National Unity Platform wabula gwe kola ekyo ky'okkiririzaamu kubanga already oli ajja kuba akwatiddwa ate nga teweerabira nti baba abakulembeze already bali mu mbeera nnungi. Bino byonna babikola kugezaako kulwanirira ffe nze naawe omuntu wa wansi. Kakati baba nga bakwatiddwa tolinda bo bakwatiddwa bajja kuba tebakyalina we boogerera, bajja kuba tebakyalina we bakuweera order, bajja kuba tebakyalina kye basobola kugamba kuba oliawo n'ebinaaba bigenda maaso ebweru weeyo gye banaaba basibiddwa bajja kuba tebabimanyi. Saate gwe ojja kuba oli bweru olya butaala era ng'omanyi kiki ekigenda maaso ku ground ekyotakkiririzaamu. Kakati wano naawunzika nga akugamba nti kakati olina okwebereramu. Let's take everything upon ourselves. Nti buli kimu tukyeteekeko era tukkirize nti buli kimu kitukwatako. If our polling agents are arrested, singa ba agents baffe banaaba bakwatiddwa mu kadde kali ak'okulonda, wulirizaawo bulungi nnyo wano, immediately become the polling agent. Singa polling agent waffe yenna aba akwatiddwa tolinda kulagira, tolinda kintu kyonna. Jjukira yakugambye tujja kuyimirira meters 20 okuva mu kifo ewalondebwamu. Kati nti singa polling agent yenna anaaba akwatiddwa oba bamuggyeko DR forms na biki, gwe tolinda kukulagira, fuukirawo polling agent osobola okuziba ekiraka oli wavudde. If one leader is picked up, singa wabaawo omukulembeze yenna atwaliddwa, even if it's me ne we nnaaba nze kennyini, let that not dampen our spirit. Ekyo tekirina tutiisa, tekirina kubeera nga kituze emabega era tetulina kulinda muntu oyo oba kumuta oba kubaako kyayogera, wabula tulina kutandikirawo wennyini. We are leaders, we are the ones we have been waiting for. Nti ffenna abawuliriza vidiyo eno n'abagiweereza n'ababyogerako banaabagenda maaso n'okubituwa, ffenna tuli bakulembeze era ffenna bino bitukwatako era bye bino bye tumaze ebbanga nga tugenda maaso n'okuba nga tulwanirira. Kye tuyita protest vote kimaze okubeera nga kituuka. 2026 gwe twayogerako okutandikira 2025 nga tujja tuyimba 2026 bwe tujja okusalirawo. Kakati 2026 tali walala yoona amaze okubeera nga atuuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza munnayuganda lwana nga bw'osobola era nga bwe wandiwulidde okwagala eggwanga lyo likyuke. Teweetaaga muntu yenna kukulagira, teweetaaga kintu kyonna kuva wa muntu mulala, teweetaaga mukulembeze yenna kusooka kukugamba kubanga abakulembeze ye tageti saawa yonna basobola okubeera nga bakwatiddwa, saawa yonna omukulembeze ajja kuba taliiwo kusobola kubeera nga akulagira akugambye. Kakati gwe fuuka oyo omukulembeze gwokkiririzaamu, fuuka ekyo kye yandikoze saawa ezo obudde obwo gwe kikole, ensonga zibeere nga zigguka. Obubaka buno yabutadde ku mukutu gwe ogwa Facebook wamu n'omukutu ogwa X agezaako okugenda maaso n'okuba nga alabula bannayuganda ku kiki oba ku nteekateeka ki abakulu gye balina. Bino byonna bigenda mu maaso, enteekateeka z'okugyako internet zikyagenda maaso era zikyaliwo newankubadde nga bakulu bo bagambye tebalina pulaani yonna, tebalina nteekateeka yonna egenda kubeera ng'ejjako internet okuggyako mbu nga ffe abagikozesa tubasabye. Kakati obubaka bw'omukulembeze obuwulidde n'engeri gyakunnyonnyuddemu gy'olina okwekuumamu ogiwulidde n'obunkenke
ogenda maaso n'okubanga bubeerawo nabo obuwulidde. Bino byonna birowoozebwa okuba nti byandikolebwa nga internet ejjiddwako. Kati wekinaaba bwe kityo olowooza binaaba batya? Wano nno President era we yasinzidde n'agenda maaso n'okusaba omukulu amanyiddwa nga Elon Musk. Elon Musk ye nannyini satellite, ye nannyini Starlink. Jukira yawandiika ekiwandiiko n'ategeeza nti Starlink mu ggwanga erya Uganda gavumenti yagaanye otuwa license era tennakkiriza tuteekeyo bintu byaffe. Kakati wano President yawandiikidde Elon Musk n'amugamba ssebo nga bwe wasanyuse nnyo nga dictator we Venezuela bamaze okubanga bamutwalaganya. Twagala okola ekintu okwegamba, twagala olage spirit yeemu ne dictator ne ba dictators mawanga amalala nga nabo batwalaganyizibwa, era twagala obeere n'omukono mu kutwala ba dictators ab'amawanga gonna. Bwe kibanga ddala okkiririza mu nfuga ey'amateeka, wali nsonga ekugaanisa kusavinga bannayuganda internet ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti essaawa yonna abasajja mu bye bateekateeka mulimu n'okuggyako internet. Kakati ssebo mukulu Elon Musk tukusaba musavinge bannayuganda internet etasobola kubeera ng'evaako. Kinaakyogera lwaki? Internet ya Starlink kiyinza okuba ekizibu ennyo okugijjako singa ebezze, kubanga yo eba amayengo gayo tugajjira ddala direct ku obaolyawo ku satellite ekiyinza okukaluubirira ekitongole ekya UCC okugenda maaso n'okuba nga kijjako internet ng'obaolyawo bwe kigenda maaso n'okubeera nga kisuubirwa. Kakati bino byonna bigenda maaso, obunkenke bweyongedde mu bakulu, era obunkenke buno bulagiddwa ne mu bimu ku ebyo ebiteekeddwa okubeera nga bigenda kukolebwa. Wenjogerera okutandika n'ekirondoozo eky'olunaku olwaleero oba n'ennaku eziddako awo, ekitongole ekya Ministry of Works and Transport oba ministry eyo ekulirwa omukulu amanyiddwa Katumba Wamala bategeezezza nga bwe bagenda okutandika okuyimiriza buli mmotoka eyingira oba efuluma ekibuga Kampala ng'eyita ku nguudo z'engendo okutegeeza, era nga kino kigenda kukolebwa nga kaweefube ow'okulaba nga beekebejja biki ebiyingizibwa na biki ebifulumizibwa mu kibuga Kampala. Bino byonna bizze twolekera akalulu ka 2026 oli ku mukutu gwa Red Zone TV we wano wokka wosobola okufuna information first class ng'enera bw'ogenda maaso n'okubeera ng'ogiwulira. Kakati njagala nkusomere lisiti ya enguudo wano eziteekeddwa ku lukalala olugenda okubanga amakuba agagenda okubeera nga geekebejjebwa era nga gwavuga emmotoka naddala ng'oli munnankyukakyuka. Wulirizaawo nnyo wano osobole okumanya ekkubo ly'osuubira okuyitamu, ekkubo ly'otera okuyitamu, ekkubo ly'oyagala okuyisaamu ebintu byo, oba oyina zifulaaga oba oyina kiki, otegeere nti wano nja kusobola okuyitawo, wano sijja kusobola kuyitawo. Wuliriza ekiwandiiko kino kye ngenda okuyitiramu kiri bwe kiti, ng'ekiwandiiko kino kiriko Ministry of Works and Transport to provide reliable, safe works, transport infrastructure and services. Nga bagamba nti mandatory motor vehicle inspection, okuinspectinga, okwekebejja, okutunuulira, okwaza emmotoka zonna bandooza ne pikipiki ezigenda okuba nga zifuluma n'okuyingira mu kibuga Kampala. Kuno jagenda mu comment section ombuulire nokunaaba kutya, kunaaba bunkenke, nsonga za byakwerinda, ekigendererwa gw'olowooza kyandibanga ki okukola ekikolwa kino kye ngenda maaso n'okuba nga nkusomera. Wuliriza nga bagamba nti the Ministry of Works and Transport in collaboration with the Uganda Police Force is rolling out the mandatory motor vehicle inspection services as one of the interventions to improve road safety, protect the environment and safeguard the health and well-being of the public. Nga akalulu tekannaba kubanga katuuka, kino kibadde kirwawo okulabikako, naye wano bakugamba nti bo ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula, Ministry of Works n'ebyenguudo n'ebifaananawo ebityo, nga bali wamu n'ekitongole ekya Uganda Police Force nti bategese era beeteeseteese okutwala oba okugenda mu maaso n'okukola kye bayita mandatory motor vehicle inspection, okwekebejja emmotoka zonna ezifuluma n'eziyingira ekibuga Kampala. Guno omulimu bagenda gukola nga bali wamu n'ekitongole kya poliisi. Mbwe era kaweefube ono bali mu kulaba nga balwanirira obutonde bw'ensi. Bagenda kukola kaweefube ono ng'ekimu ku bigendererwa okulwanirira obutonde bw'ensi. Simanyi batya naye okusinziira ku kye bataddewo nze kye nnina okukuwa. Era nga bagamba muzimu ku nsonga endala lwaki kino bagenda maaso n'okuba nga bakikola, okwaza emmotoka zonna ezifuluma n'eziyingira. Mbu okutereeza system
ey'entambula n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Era bagambye the key items to be inspected include, mu bimu ku bye bagenda okwekebejja ennyo kakati gwampuliriza by'olina okusimbako essira, yingira ekibuga nga bino omaze okubyetegereza ennyo. Mugenda kubeeramu the braking system, bureeki z'emmotoka bagenda kuzisimbako nnyo essira, emmotoka yeesiba. Braking system bagenda kwekebejja emmotoka, bw'eba tesiba onaawulira. Suspension system, lighting system, ebyamataala including the head lamp, aim and the beam intensity, exhaust emotions and the general mechanical condition of the vehicle among others. Bagenda kwekebejja emmotoka yonna, naye ng'ebimu ku ebyo bye byenkugambyeko, omuli ensonga y'okusiba emmotoka yeesiba kyenkana ki, emmotoka yonna mu kyenkana ki, ne mechanical issues endala zonna bagenda kubeera nga bazeekebejja. Wabula bino bijjidde mu kaseera nga n'akalulu ka 2026 kasembedde, ate ng'obunkenke era nabwo bweyongedde. Bano bakkiriza ti kino tugenda kukikola. Kakati wuliriza bulungi nnyo, naddala gwe atambula naffe, era abasajja bagambye tutandikirawo. Wuliriza. The exercise has commenced for all government vehicles, public service vehicles, PSVs, operating on fixed routes with route charts, private omnibusinesses, tourist vehicles, and those as may be referred by the Uganda Police Force is in a dangerous mechanical condition. Nti okusinga kikwekweto kino bagenda kikola ku mmotoka ez'ebitongole, era nga bagambye mugenda kubaamu kye bayita government vehicles, public service vehicles, or ezoperatingira naddala routes eziri fixed. Private omnibuses, ndowooza wano baba boogera ku mmotoka ezisaabaza abantu, then n'emmotoka z'abalambuzi. Abantu mu budde buno oba oli awo bayinza okujja nga beefudde nti bazze kulambula, ne baba nga balina ebintu ebirala bye batambuliza mu mmotoka ezo ez'abalambuzi. So kakati abakulu bagambye n'emmotoka ezisaabaza abalambuzi oba ezitambuza abalambuzi zo bazitadde ku lisiti ey'ebidduka ebigenda okubeera nga byekebejjebwa. Ku mukutu ogwa Red Zone TV ogenda mu maaso n'okuba ng'owulirira bino, ate nga mbikuwa ng'era bwe babitutuuseeko ensonga ebeere ng'eggukira ddala bulungi nnyo. Kakati wuliriza bulungi nnyo sobole okuba nga nkwongerayo. Other categories including private vehicles, emmotoka ez'obwannannyini, light omnibuses, takisi ezisaabaza abantu, truck and motorcycles, ebimotoka ebisaabaza ebyamaguzi ne pikipiki will begin on a date to be communicated by the Minister of Works and Transport. Bino bijja kutandika nabyo okubeera nga byazibwa ku lunaku oba ku ssaawa ekikweketo kijja kutandika nga Minister w'ensonga z'ebyentambula bw'anaaba atugambye. To ensure compliance, the inspection fees have been significantly reduced. Prepare to have your vehicle inspected to ensure safety on our roads. Ati wulira wano, ezimu ku nguudo ze bataddeko, tosazo zino simanyi oba zinaaba zitandikiddewo, wulira bwe bagambye. Namanve kati wulira ngenda kukusomera location kubo ki, then nkusomere ne station we batadde road block we bagenda okugiteeka we bajja okukeberera. Abakwata Jinja Road tosuubira kusukka Namanve motoka we balina okujaaza, era nga bagamba nti abo bajja kwaza buli kika kya kidduka. Abakwata Bombo Road tojja kusukka Kawanda, Kawanda we batadde station bagenda kuba baaza buli kika kya kidduka. Abakwata Masaka Road station bagitadde Nabbingo, era bagenda kwaza empikipiki, bagenda kwaza emmotoka n'emmotoka esaabaza abantu oba baasi oba takisi. Abakwata Entebbe Road station bagitadde Namulanda, bagenda kwaza ebidduka byonna. Abakwata Bugema bagitadde Bugema bagitadde Mbale station ebidduka byonna. Abakwata Laibi station bagitadde Gulu ebidduka byonna. Abakwata Embalala station bagitadde Koranoria, bagenda kuba baaza ebidduka byonna. Era ekiwandiiko kino nga kivudde eri Minister of Works and Transport. Essaawa yonna onaawulira omukutu oli ku gwa Red Zone TV ensonga bwe zityo bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Ekiwandiiko ekyo njagadde nkikuwe gwe avuga ekidduka naddala ng'oli munnankyukakyuka, obeere ng'okimanyi bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula. Kakati ntuuka ku nsonga eya intaneti okuggibwako oba obutaggibwako. Olunaku olwaleero wabaddewo kye tuyita press conference. Akakiiko oba ekitongole ekikuvunaanyizibwa ku nsonga z'ebiweerezebwa ku mpewo ekya UCC, Uganda Communications Commission,
babadde mu press conference wamu n'abakungu okuva mu ministry ey'ensonga eyo yennyini ministry waggulu gye nkugambyeko ministry of no bano babadde ba ministry of ICT bakoze press conference nanga mu press conference ebibuuzo bibadde byakumukumu bababuuzizza mugenda kujjako internet nga bwe tukisuubira era nga bwe tuwulidde bannankyukakyuka nga boogera akulira ekitongole kino ekya UCC amanyiddwa nga Nnyombi Tembo yakakasizza nti internet tegenda kubeera ng'eggyibwako agamba internet olwaleero kweri internet nekyegenda kubeerako n'olunaku lw'okulonda internet egenda kubeerako mbu okujjako nga waliwo amugambye era agambye nti abayinza okumugamba nti jjako internet be bano wammanga agamba okujjako mmwe abagikozesa nga mmwe mundagidde nti internet gijjeekereesa obuzibu nja kugijjako oba nga gavumenti eŋŋambye nti internet egenda kuleeta obuzibu gijjeeko nja kugijjako oba seekyo nga abakozesa ba service provider oba internet service provider nga be baŋŋambye okugijjako nja kugijjako kakati wano ebibuuzo we bijjidde ne bamubuuza kakati ate nga tukimanyi bulungi nnyo era ebbanga lyonna internet ezeggyibwako kakati gwekyo okyogerako kyoga nti tusuubire ku mulundi guno bigenda kuba byanjawulo internet egenda kubeerako omukulu agambye internet tegenda kuvaako internet kweri olwaleero ejja kubaako enkya ejja kubaako luli sirina yaŋŋambye ti internet eveeko mbagambye nti abantu abasobola okuŋŋamba nti internet eveeko nempuliriza nenkola assessment nendagira eveeko bali basatu mmwe ba consumer betuweereza muyinza okuga nti abaaye internet ereesa obuzibu ba operators bannanyini makampani ago oba gavumenti kwabo abasatu teri yaŋŋambye mukama oba loudly oba officially nti neteeketeeka okujjako ki internet kati nganze sisobola kudda wano nga regulator nemba speculative ti internet egenda kola ki egenda kuvaako n'olwekyo internet kweri era mbagambye ti bwe wabaawo ekijja okugisaako internet feke nnyini nze kennyini nja kukomawo wano mbabuulire lwaki internet evuddeko bwe kiba bwekiri naye sinnakiraba temmanyi egudde bugenzi sinnakiraba waliwo ebintu ebituuka n'olaba nti obudde twali bale twatandika dde okuteekateeka nga tuteekateeka naye sinnateekateeka sirina nteekateeka eyo era teri yankubye kaama nti nteeketeeke n'olwekyo mubeere bagumu battu baana battu oyo ye mukulu amanyiddwa nga Nnyombi Tembo era yakulira ekitongole kya UCC Uganda Communications Commission era ng'agamba bate bayina order yonna yazze gye bali kubalagira kujjako internet era mu ddakiika nga 2 eziyise wenkoledde akatambi kano ne gavumenti evuddeyo negamba nti bannange tetunalagira obunkenke bweyongedde uli gavumenti bwe yeetonze bagambe we bati no internet shutdown. The government of Uganda has not ordered any internet shutdown during the upcoming elections. Nti government yaffe ya Uganda tennaba kubaako kulagira kwonna kwekola tennaba kubaako kiragiro kyonna kyeyisa mbusimanya internet ejjibweko ekyamazima ebyo mugenda mutuwaayira ffe internet tumanyi egenda kubeerako oba akalulu kalondebwa oba akalulu tekannalondebwa internet egenda kuba kweri tegenda kuvaako kubanga tetunnalagirako nti internet eveeko uliriza. Claims suggesting otherwise are false, misleading and intended to cause unnecessary fear and tension among the public. Nti omuntu yenna akugamba nti tulina enteekateeka ejjako internet ekyamazima oyo agezaako kuteeka kutya mu bantu agezaako kulaga kutabula ggwanga nti tuyinza okujjako internet. Omukulu agambye gavumenti egambye ffe bannange tetunajjako internet tetulina ssuubira kujjako internet tetulina gwe twalagidde kujjako internet era tetukisuubira kukikola internet mubeere bagumu egenda kubeebeerako okusinziira ku bakulu okuva mu gavumenti. Kakati wano bannayuganda bagamba era bannamawulire babuuzizza Nnyombi Tembo ebibuuzo nga bagamba wadde kale byogerwa tukimanyi bulungi nnyo tetusobola kulonda kalulu nga internet kweri. Nnyombi Tembo n'agamba bannamawulire bannange mubadde ki lwaki mumbuuza ebibuuzo ebikakale ebinaaleeta obuzibu. Era bamugambye twategedde bulungi nnyo nti bannayuganda balina kye bayita beat chat
okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabategeeza nti bw'obeera ne BitChat osobola okucommunicatinga n'abantu abakuliraanye nga toyina internet. Olowooza lwaki bo babeera n'enteekateeka eyo? Omukulu Nnyombi Ttembo agambye ebya BitChat mbimanyi era tulina abakugu abasobola bitegeera. BitChat emenya amateeka ate era tumanyi na biki byeyinza okukola. BitChat ereme basi kya musanyo eyo tugimanyi, mbategeeza ntugimanyi bulungi. Eyo BitChat ekosa Bluetooth ena protocol gye bayita Nostrum gyekozesa okosa unlicensed spectrum amayengo getawa license okola bu communication meters 100 mita 2 tugimanyi. Woyagala kukozesa eyo okumenya amateeka tojja kusobola kukikola kubanga tugimanyi. Nabagambye nga regulator nze nsinga okuba n'abakugu mu by'empuliziganya mu ggwanga. Ekyo nkibagambye ddala nkiddemu. Nina abakugu bangi nnyo ba software engineers ne ba electrical engineers eyo babimanyi nnyo babisoma nnyo babimanyi. So ekyo kireme kuba kya musanyo ekya BitChat tukimanyi nnyo n'okusinga abakibagamba. So there's no problem. Yeah. Bamubuuziza ku bya BitChat, omukulu bw'atyo bw'agambye Nnyombi Ttembo akulira ekitongole kya UCC wabula ye agambye tebalina nteekateeka yonna egenda kujjako internet mu ggwanga erya Uganda era tusuubizza internet egenda kubeerako oluwalero egenda kubeerako ddi era ekyaliko n'okulonda oba oliawo kunagenda maaso nga internet kweri. Ebimu ku bibuuzo ayongedde ogenda maaso n'okubiddamu era nakano kawulirize nzije nkwongereyo nkwene by'emukulu avudde mu Ministry of ICT. The situation, but I'll hasten to add that I think our viewers appreciate when we talk of misinformation from what has been going around in the media in the past 2 days, 3 days. You now appreciate why misinformation really can cause a lot of anxiety. That document was not originated by UCC. Before you share any information online, first verify. It's not difficult to verify. Our offices are open. Our public relations office is always ready to receive these questions of clarifications. Please clarify. Like the PS has said, I want to repeat that what has been circulating that internet is going to be switched off is definitely not the position of government. Because as regulators, there's no way such would happen or would be in preparation without my knowledge. Somebody would have told me to prepare. I want to assure the nation, nobody has told me to prepare for that. I don't know, because we have these stakeholders whom we always consult. We have consumers. Consumers haven't indicated to me that they want the internet switched off, unless if the media tell me so, that the people out there are yearning for the closure of the internet. And the regulator will definitely listen to the consumers. If consumers tell us and say the internet is causing us problems, we evaluate that and see whether it is proper to do that. But the consumers haven't told us that. Two, the operators. The operators can also tell us that maybe they have problems, so they are going to maybe, they have to notify us. The operators haven't done that. And they wouldn't do that because data, internet, they are cash cow. That's how they make money. And that's the public service which they give to our people. Another stakeholder is government. Nobody in government has told me anything even related to closure or switching off of the internet. Those are the three major stakeholders
who would tell me to prepare. I may repeat, consumers haven't told me. Operators haven't told me to prepare for that. Government hasn't told me to prepare for that. So this speculation is very, very unfortunate. If this were to happen, definitely we'll come out as regulator. Mukulu amanyiddwa nga Nnyombi Tembo akulira ekitongole kya UCC era babadde mu press conference ebibadde bibuuzo nga bivudde bannamawulire ababadde babimubuuza ebyokumukumu era bibuuzo ebimu ne babisindikirako ku mukyalo oyo omukyala ye permanent secretary wa Ministry of ICT era ng'omukyalo oyo naye alina byannyonnyodde oluvannyuma lw'okuba nti ebibuuzo bibadde bingi nnyo bamuyita Amina Zawedde ye permanent secretary mu ministry ya ICT era naye akiralifa ayinze n'agamba bannange tetulina nteekateeka yonna yakuggyako internet mu ggwanga erya Uganda era agambye internet egenda kubeerako kakati gwekkirira mu comment section ŋŋambe oba ddala okkiriza nti internet egenda kubeera ng'ebeerako ensonga zinaaba zitya omukutu oli ku gwa Radio TV bali kubanga okyagoberera ina gy'osinzira okubanga gy'otulabira ensonga bwe zitewe zitambula naye nga ye president akugambye bannange mwebeereremu abasajja batandise babasuubira essaawa yonna okubeera nga bagenda kukwata bagenda kuyoola okubuzaawo abantu bonna essaawa yonna era His Excellency agambye ezo bayita precaution measures zenkusomedde eziyinza okuyambako okubeera nga weebeereramu okubeera nga tokwatibwa n'engeri yonna gy'oyinza okulaba ng'osurvivinga ensonga eno gye tugendamu eya 2026 bwe tutyo tutuuse ku lunaku olwo kati gwawuliza omukutu gwa Radio TV beera alert ate beera ku mukutu tujja kuba tukuweereza buli kimu ekinaaba kizze mu ngeri yonna enaaba esoboka era wano neebaza abannyambyeko bambi okontributinga okufuna akasimu akalina kamera ennungi mbeebaza nnyo mwebale nnyo tukyagenda maaso n'okuba nga tukitambuza era kinatera okuba nga kigguka twetaaga akasimu akalina kamera emalayo naye waliwo ttiimu eri mugenda maaso n'okuba nga eyambako okulaba ng'ensonga eyo egguka wakiri kamera ye essimu efunike erina kamera ennungi tusobole okukutuusaako ekintu ekiri professional ate naddala wano wetugenda mu kalulu ka 2026 kakati atanaba okuba nga osubscribe nga kikole okirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwate kade ka notification tubeere nga tutambulira ddala ffenna ensonga zigguke ate era weetuli ogenda mu maaso n'okubeera nga tuzikutuusaako kanzije mbeere nga mbatuusaako updates ezigenda okuba nga ziddako mu ddakiika ezitali zeewala nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp